webale kubanga okyagoberera omukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira olunaku lwajjo twakulaze ekipapula ekyo nga bw'okirabaawo. Omukulu amanyiddwa nga General Salim Saleh yawandiikidde abayimbi n'abategeeza nti takyayagala kubalabako ggulu kubanga bamulinnyirira mu pulogulaamu ze batataaganya emirimu gye. Abayimbi bano nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali yabalabulako dda emabegako eri gwali mwezi gwa mukaaga omwaka guno gwennyini omwaka 2020 gwali mwaka gwa 2023 abayimbi abakulumulukukanga nga bagenda eggulu okusabiriza oba oliawo n'okusisinkana omukulu amanyiddwa nga General Salim Saleh ku nsonga oba oliawo bannayuganda abasinga obungi ze babadde nga beebuuza ng'ensonga ezo tezitegeerekeka. Kakati olunaku olwajjo oluvannyuma lw'ebbanga eribadde ddene ng'abayimbi bano ba tiktokers ne ba artists ab'ebika ebyenjawulo nga bwe baba balina kye baagala ekyenjawulo oba nga balina akasente ke baagala okusika oba nga balinawo embeera yonna eyinza okuba nga eyogerwako nga bambuka bagenda eggulu okusisinkana omukulu amanyiddwa nga General Salim Saleh. Ebifaananyi bibadde nga bifuluma tubadde nga tubikuwa ku mikutu egy'enjawulo oba nga obadde otugoberera mikutu egy'enjawulo tubadde tutambulizaako nnyo ensonga eno. Olunaku olwajjo yakawaŋŋamudde ekiro ekyakeesezza olunaku olwajjo ebbaluwa yafulumye enkambwe ng'etegeeza abayimbi naddala abakulira amanyiddwa nga Eddie Kenzo akulembera ekibiina ekigatta abayimbi mu ggwanga erya Uganda ng'abategeeza nti ekyamazima nkooye okubeera nga mbalaba mu bitundu eby'eggulu, nkooye naddala mu biseera bino ebya festive seasons sibalaba oba sigeza nendaba omuntu yenna ajja eggulu ng'azze kusabiriza oba ajja eggulu azze kubuzaabuza nti azze kukola kivvulu naye ate ng'alina ensonga ez'enjawulo. Bino nno biddiridde okuba nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali yalabula dda abayimbi bano era bangi tebakyagadde akyalabisenga engeri ey'okubalabisa ey'okubaswaza n'oba oliawo n'okulaga bannayuganda kiki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yali yabagamba mu ntandikwa y'ebintu bino kubanga yabategeeza nti muli b'amaanyi nnyo temwetaaga kuba ba beggars. Bino byonna bye mukola mission bw'enaggwa bye babagaza bwe binaggwa mugenda kuba temukyayina makulu. Kati olunaku olwaliro kyekyo kye tulaba. Olunaku olwajjo ebbaluwa yafulumye ng'eraga ekyo. Bannayuganda bangi bavuddeyo nga boogera ensonga ez'enjawulo ku bigambo bino oba ku bbaluwa eno eyafulumye ng'eraga abakulu bano abeegattira mu Uganda Musicians Federation ekikulemberwa omukulu amanyiddwa nga Eddie Kenzo. Ebbaluwa yabatuuseeko bulungi nnyo era tewali muyimbi n'omu yanyeze. Kakati nkuleetedde ebigambo by'abamu ku bannayuganda balina endowooza zaabwe nga sinnabikuwa. Ebbaluwa eno njagala okuzzaayo mabega yawandiikibwa nga 27 mwezi guno gwennyini 2024 era ng'egamba nti Presidential Advisor at Creatives and President Uganda National Musicians Association nga bawandiikira Eddie Kenzo mbu omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'ebiyiiye ate era ku nsonga era nga ye pulezidenti ow'ekibiina ekigatta abayimbi mu ggwanga erya Uganda. N'agamba nti please handle the musicians who are flocking to Gulu for Christmas festivities shows. Nti sebo kwasaganya era kwatagana n'abayimbi abo abajja nga bajjula mu kibuga eky'eggulu naddala mu biseera bino eby'ennaku enkulu oba n'okukola ebivvulu. They are interfering with my work in Northern Uganda. Nti bayingirira emirimu gyange mu bitundu ebya Northern Uganda. Kakati n'omukulu bw'ati bwe yabagambye. Bannayuganda ab'enjawulo bavuddeyo nga boogera oba nga bawa ensonga zaabwe ez'enjawulo ku bigambo bino nga bwe njagala owulire mu bigambo bye nkuleetedde eby'omukulu amanyiddwa nga Bumalu Kisekate. Oluvannyuma nzije tubeere nga tweyongerayo. Tugenze mu deep politics. Salem Saleh yafulumizza ebbaluwa. Ebbaluwa eyo gye yafulumizza ng'eraga nti abayimbi tebadde eggulu naye ebbaluwa yanfaananiddemu ebbaluwa yani ebbaluwa ya gye baweereza Elias Lukwago bwe muba mugijjukira nga mu butuufu bw'oziraba bw'oti zifaanagana. Awo tujja kuddawo ngenda kukakolera vidiyo endala. Kati mumpulirize bulungi. Salem Saleh yagambye abayimbi temudde eggulu era ne kiraganga nti Salem Saleh abakooye era abejjeeko tebakufuulinga. Salem Saleh abagenda okulisiivinga ssente bagenda sigala bazifuna. Naye abantu abo babadde boonoona ssente empitirivu nnyo nga buli gwe bakwasa ssente gwe tukuba yagwa nga tebibagasa ng'obuyimbi bwabwe tubukubira ennaku 2 ne tukateeka ku ttaka. Kati Salem Saleh baalabye
nga sente zitambula nyingi nnyo ate nga tewaliwo makulu gavaayo buli ajjayo omutwe gwe tutuuza ku ttaka buli ajjayo omutwe gwe tutuuza ku ttaka kati babagambye musirike era ogenda laba abayimbi bangi nnyo nga beefuula nti bakomyewo eri abantu baddemu okugula trust zammwe naye nga babakoze eki baba deactivatinze bu deactivatinzi time ejja tuuka baba activating era bajja tulumba lumu the moment wekineetaagisa nga tulina kukola statement yemu nga bannayuganda abantu abo bagenda kujja bakole statement eziri negative eri struggle osegedde mumpulirize bulungi omusajja bamuyita Dr. Einstein yagamba enensi tebonaabona lw'abantu babi enensi tebonaabona lw'aba Museveni enensi ebonaabona lw'abo abalaba omuntu akola ekibi ne basirika abo be bakyasinza okuba obwo ababi enensi ebonaabona lw'abo abayamba ku mutemu yes omutemu n'atuuka n'agamba biina kuba bwe biti n'atuuka ne bamuwa ne bakiyita batya ne bamuwa n'ensonga etandika okulowooza nti kyakola kituufu munnange ate omukulembeze kutta va mu byobufuzi ojja kufiira obwerere eri batugumbula bannaabwe nga bano bo balaga basirise kigenda kukukubya ne bw'oba osirise busirisi nga waliwo munnayuganda abonaabona nga waliwo munnayuganda afa abantu bano mukitegeere time egenda tuuka nga bavaayo balyoke bakulage nti Kyagulanyi nabadde namwegasseeko situlage eno nabadde njegasseeko naye tebijja kukola yensonga lwaki tokyalaba batulumba ensonga lwaki tebatulumba kubanga bakimanya atulumba yagwa kati sawa zino bakulaga buli omu akola bibye osegedde akasente babadde bafulumya billions and billions and billions of money naye nga teziyina mugaso gwe zikola nga situlago tweyongera bweyongera maanyi kati bakyusizza amaaso kati naffe tulina okukyusa ki envubo tugenda kuba abasirisi oyina influence gwe gundi nga togattako ddoboozi tugenda tandika obbanogolayo bano basirimu byabufuzi nze bye sibiriimu simanyi byo biri dangerous simanyi nze sifiira bwereere nze simanyi siwagira nupu siwagira NRM abo bonna babulabe eri eggwanga lino be basinga n'okubawo ababi bano simanyi bamisa akisemakula simanyi bano bani tugenda kujjayo abantu abalina mentality ezo tugenda bakuba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuvudda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nankuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 7 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.